sirikirira nsirikirire ozza olugendo luwanvu Allah gyakujje ne watutuusizza omuleke yamanyi gyatutwala we tubadde kigambo kya busiraamu Allah kyatuwadde najja atujja mu basiraamu bonna lumu n'atulondayo n'atuwa okuyimirizawo esswala 5 tomanyi kyekitegeeza ekyo badu Allah waliwo ebitoogerekeka nga si buli seeka nti asaala nga Allah mu basiraamu yamuteekula namuteeka mu baseeka ekyeswala nakimumma nakyogerako no bwe mbasirabidde seeka omukwano gwange yamenyera amanya g'abaseeka nga 5 nga nabamu basomera Madiina nanga kasa nti gundi tasaala mumanyi nga seeka gundi astag nga sheikh tasaala kyewuunyisa naye ate nga si nnyo kuba si buli musawudi nti asaala era bali babaddeko e Makka bayimamu kyeyune bw'aba yatudde wano kunnyonnyola ogwawo n'ekigu nga wangalidde ebuwarabu emyaka ng'avuga uba nga ye asomba bazze ku ssaala n'abalinda abazeeyo benjogerako nabalabako bwe bate bannajja bazzaayo n'ateekako kasigala ke goloza buli aliranye Kaaba yakola hijja gwani badu Allah waliwo bintu nga byetaaga just kusiriikirira busiriikirize nabbi sallallahu alaihi wasallama okujjako nga tulimbisa mulimbise bwagankyera akabbiri nga tonna sala subuhi khairu min ad-dunya wa ma fiha zisinga eduniya n'ebigiriko oba olina omukisa ogwegomba azimbye entinda kati oli aba afunye eki nti agambye eduniya yonna si Uganda yokka kitegeeza nti oli ne bw'aba alina ekyapa kya Uganda yonna nga kikye era aba tayina kono we rakezi era kezogerwako za sunna subu itajyogeddeko yagirese kyuvula Allah tuganti bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa ebirowoozo byonna mubitadde ku duniya ne mwerabira byembawodde bye bisinga ebbeeyi ate bye byokusigala kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira emitima jujula batungukayo lwa duniya eyekiyita mu lujje eyekiseera wa tadharuna al-akhira enkomerero Allah gyabawadde temugirabanga nsonga nabbi sallallahu alaihi wasallam ngati inna Allah owekitiba Allah mu bwenkanya bwe yu'ti ad-dunya man yurid ad-dunya jiwa gwayagala wala man yuhibbu gwayagala ne batayagala wala yu'ti ad-din ad-din tajiwanga ko kujja ko bayagala kakana Allah kyakwadde kya beeyi tekimanyi byawadde bawadde batawadde kyakuwadde mpola mpola kankujjukize nti inshallah mu dakika ezitali nnyingi maaso tugenda kuva ku muzindalo tulabe alina kyayizeemu nebaza nnyo muganda nga oli awandiika Allah akusasule musera ya rabbi abasigadde tuli ba hafizu byonna bigwera wano ekitali kituufu so kati sebo hafizu bako wandiika mu mutwe gwomwo inshallah kyoyize tomanya tuyinza okwegasa nakyo nga bwe bagamba banna usul nti rubba hamilil fiqhi ila man huwa afqahu minhu kisoboka Allah okwogeza omuntu ebigambo n'agenda abinnyonnyola agenda bisingo bitegeera owekitiibwa Allah tumwebaze naddala ku ddiini bw'osirikira nga tusimbira ni ya ishaa'i swala ki Allah gy'aba akuggyako era agikuweemu ki bw'amala okutuwa ekyokulabirako kyeraka ziri 2 nga tonnasala subuhi kati Allah akuggye swala ki osigaze 4 akuweemu ki gumiikiriza baddu Allah obusiraamu Allah bwakuwadde bwa bbeeyi ate bwakugattiddemu okusala swala 5 byanjawulo gwe Allah gwawadde ate okutunako mu Qur'ani ate otuli wala gwe Allah gwawadde okusaddaakako oli wa bbeeyi